Kulikayo mu kuwumulako bale kwekumira ku lutimbo olw'emirembe Salam TV tuli mu program Ekkubo ne Sheikh Idris Ahmad Akasujja Lubobo Emirates College Nkowe Sheikh human rights bwe tuba tuzuulira wano olwaleero kyewuunyisa nnyo okulaba ng'omukyala avuddeyo n'agamba nnwanirira ddembe ly'abakyala omukyala naye omusajja bw'avaayo actually be babagana amateeka tekyewuunyisa ekyo kimu ekyokubiri bwe tuba tulaba omukyala n'ekifo kye mu busiraamu tukkiriziganya bulungi nti obusiraamu bwe tusoma tuyina ensi ze tugamba nti eyo nsi ya busiraamu ze tusinga okulabirako naye ogenda okulaba abakazi tebafyucaringa nnyo naye nga tugera ku kifo kya busiraamu kifo ky'abakyala mu busiraamu lwaki ne bwe tutuuka nti twogera ku ddembe lyabwe kubanga twolwaliro twandibadde tulina omukyala mu studio bo ng'abakyala bakimanyi nti balina eddembe lyabwe ne batalikozesa oba baaliteekawo ne bagaa lyokya liringa kino ekigundi ky'enkoko obusole bwe twasomanga mu primary enkoko ebagamba erina omuliro seggwanga kino ekyokumutwe baabatiisa nti tokwatako wadde eddembe lye naye tokwatako lyokya bwe kiri oba nti bo abakazi they have decided to kick back and relax abasajja babakolere ebyabwe oba waliwo kye beetaaga okusomesebwa ekyenjawulo muweno mu nsi ne mu ddiini kakati umma gye bayita twogera ekigambo umma basinga omu gye bakitegeera umma bwefuna ebizibu buli kintu kikosebwa kati ummatul islaamu yafuna ebizibu kakati ebintu bingi nebizikira birala byonooneka ebirala nebibeera nga tebyafiibwako nebifiire kakati wano mu kweddaabulula oba okukomawo okuddamu okusituka waliwo ndowooza ebintu bye batassaako maanyi tulina ekiseera obusiraamu bwe bwabeerera nga buzikidde nga emyaka nga obala kati emyaka nga 3 emabega kwegamba nti ebbugumu n'amaanyi obusiraamu bye bwalina edda siri erino eririwo kati positioni y'abasiraamu mu nsi yonna kati wadde ku political arena oba kuki oba mu bino ebyekisirikale si bwe twalinga bwe tutidda nti kwegamba nti tusunirwako busunirwa tulowoozerwako la waliwo ekiseera emabega eri bwe kyali ekibuga Baghdad okiwulire kati kyekibuga kya Iraq kyaliko ekiseera ekibuga ekyo nga ye siti y'eggwanga ly'obusiraamu kyekitebe ky'eggwanga ly'obusiraamu capital city era nga kyekisinga mu nsi yonna okubeera popular mu nsi yonna yes si mu Islamic world yes nga kyekisinga okubaamu emizimbo egy'amaanyi entindo biki infrastructure malwaliro nga kyekisinga owulidde olwaliro wozooni kakati olwaliro byagenda naye kakati ebyo kale oyinza oga nti bijja mu byafaayo by'abantu bijja bibaawo waliwo ebiseera ba Greek baali ng'omugriiki bw'aba ayogedde ensi yonna ewulira esirika kati abaguriiki tebakyalina waliwo ensi nga abamisiri Egypt kale gwe otunuulira myaka egyo oba myaka giri 10 oba bazimbira pyramids ezo n'okutuusa kati babirambula nga babyewuunya baga bino babizimba batya taniza ez'obuzito kintu kiwanvu awulidde naye nga bazimba ntaana z'abakabaka baabwe kiraba kakati
kwega nti bwe twadde emabega ebintu bingi byazikira. Kakati tugezaako okukola ki naye nga wali we twaberera nga tuli obusiraamu tubutambuza bulungi tubugoberera nga tukyali b'amaanyi. Bino byonna byekugamba byalinga weebiri. Ilmu yalinga y'amaanyi, okusoma kwalinga kw'amaanyi ku sayidi zombi, wadde ku bakyala wadde ku baki wadde ku baami. Kati obusiraamu nakubuulidde nti hukuuku z'abakazi buzibawa mu ebyo byonna okufuna emigabo nga babakadde baabwe bafudde oba kiki. Kaakati waliwo ebintu kati okusoma kyekimu ku rights z'abakazi ezalinyirirwa ennyo, so nga mu biseera by'omubaka sallallahu alaihi wasallam tewalingawo kwawula wakati w'abasajja n'abakazi. Bonna eddiini bagisomanga nga bagikwata n'amaanyi n'ebintu ebirala byonna. Era abakyala batuuka n'okugamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti ebiseera bingi tujja nga abasajja bakwefunzizza, naye twagala naffe otufunireyo olunaku nga osomesa ffe ffekka. Kali ebyo byalingawo, naye kakati kati olwale bwogenda okutunulira ffe tubirina luddawa. Ebyo biri eri fil ahadi al awwal, ku mulembe ogwasooka ogwa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ne mu bino ebintu ebya poetry, shi'ir, abasajja babiringamu mu biseera by'omubaka n'abakazi nga mwebali. Si byalinga ku basajja bokka. Owulidde ikhtiyari zawuji kati osanga ne waliyo ne mu cultures n'okutuusa olwaleero we basikira abakazi bw'aba afudde nga muganda we oba amuddako oba gwaddako be balina eddembe okumutwalawo. Owulidde abeeranga property biri bye nakugambye nti bakwata ente ne bagamba nti babasasudde bikyebe bwe bityo, so nga mu Busiraamu si bwe kiri. Kiraba kakati omukyala ayina right okusalawo nti oyo omusajja oba abasajja bazze babiri oba basatu bajagala naga nti nze oyo gwe njagala, oli kunze gwe nonzeewo. Era ne bwe muba mumuleese kale nga gwe tiyo twalabye omuvubuka naye omuvubuka oyo alabika muvubuka muntu mulamu, twali kusabye ojjeeko ewaffe tulinayo omuwala naffe atuusa okukola ki okufumbirwa. Omuwala ono ateekwa okukkiriza, ateekwa buteekwa okukkiriza naga ndi nzikiriza okufumbirwa omusajja oyo. Wadde ate mu ndaba ey'ebiseera bino ate abantu bajja ekyo ate ne bakisukka ne bakisusawo kyalikomye. Bwe Obusiraamu bugamba nti omukyala ateekwa okukola ki okwesalirawo. Naye still abazadde bano basigala balina input balina role, balina omulimu gw'okuluŋŋamya. Era bwe balaba nga mu butuufu omuwala asiimye omulenzi naye nga omulenzi tebamulaba mu qualities za kukuuma muwala waabwe, Abaganda kye babaga nti eriiso ly'omukulu, basobola okutuula n'omuwala ono omwana alabye naye abazadde balina kye balabyeyo omwana kyatalaba, bamutuuza ne bamuwabula ne baga nti mwana wange wasiimibwa naye munnange tulabye ensonga bweti ne bweti ne bweti. Owulidde twali kusabye decision yo gikyuseemu reconsider. Kakati omwana ono wadde Obusiraamu bugambye nti alina right asaana awulirize. Lwaki? Nti ebiseera bingi singa afuluma n'agenda mu bufumbo obwo ebintu ne bitambula bubi, ate mwana wo tweriba n'atejja dda. Era kwegamba be bamulaba ne baga nti mwana ng'olabika bubi, muyina bizibu ki? Tubisalire amagezi. Oba oluusi omusajja naga nti nze sikyalina interest. Era eno gyadda
kakati gana amateeka n'endaba zino ez'ebiseera biri baga nti tebalina gundi kasita asalawo naye ayinza n'okuvaayo eyo nga alina lubuto oli omusajja yingira ssaawa 9 mutamiivu muki owulidde kakati togamba bugambi temuga nti Ddembe amateeka gamba kati ebiseera bino mukyala yasalawo no yasalawo naye okulumirwa kw'abazadde bano okuviira ddala okwegamba lwe bazaala omwana ono omwana wattu balina ebintu bingi byebasobola okukola ki okuyamba ne bwekuba kutereeza oba kubuulirira ku sayidi zombi abazadde ab'esayidi zombi balina omulimu munene nnyo gwe basobola okukola mu kuwumbawumba n'okulaba nti abaana bano basobola okugenda mu maaso obulungi kakati ezimu ku huquuq z'abakazi ezabagibwako mulimu ekintu ekikwatagana n'ettaka nawane waffe wennyini kakati oyinza okusanga nga omusajja afudde alese abaana abawala alese abaana abalenzi naye wano mu kusooka baba nga balimu egundi kale katutunulire ku sayidi eyaffe y'obusiraamu kugamba nti basaana babawa omugabo gwabwe nga bwe balina okugufuna mu shariya kiraba era omugabo ogwo guba gufuuse gwabwe era bwe baba for example nga bavudde mu nsi balese abaana omugabo ogwo guddira baana baabwe naye wano weebiri bingi kati omukyala yafumbirwa katugambe mu baŋŋonge yeeno bamuzaala eno mu bandiga kakati wano ng'akyaliwo basobola okugira nga nti ekyo ekibanja kya Zainabu yakigabana naye kava bwati mu nsi abaana babagobera eri baga nti bino byandiga mumugende eri ewammwe temulinayo ogundi so nga ab'omwana omulenzi basigala babakyakola ki basigala babakyakonsideringa nti era baga nti kino kyali kya kitaffe naye ab'omwana omuwala babakola ki babafubutula okukunyigiriza bakazi bw'aba yagabana ekintu kye nga kigabana ku kitaawe oba ku maama we kyekyokubeera nti kitaka tasobola kulikola ki kulisitula n'alitwala eri oba gye yafumbirwa ewali abaana be ekyo tikimuggyako kubeera nti alina right ku ttaka lino lyagabana ku maama we oba ku taata we asigala alina right ku lyo kakati ebintu ebyo abantu baleme kuyingira mu bintu byabo bulyazaamaanyi nga badda mu bintu kugamba balyazaamanya nga balina ebintu bye beerimbikamu abakyala balina right ku property balina right ng'ettaka n'ebirala yasikira emiryango ku kizimbe tegye emiryango ebiri gya gundi abaana be bajja ne bagisolozaamu ssente ne bw'aba avuddewo oga nti kati oli yafa kati bino byabagundi ebyo tebiriyo mu busiraamu biriko muni nnono kakati waliwo bwe baba nga basetinga policies ne bwe ziba zino eziri mu gavumenti bino ebyekivandulo si bituufu wateekwa okubaawo programs nga zigenderera okujja abakazi mu bwavu kyekigambo kyoli Sheikh Zaidi kyeyagamba babonaabona nnyo abakazi bwe mubaleka emabega mu bya finance ne mu by'okuyiga by'okusoma ensi terina gyeraga basobola okutetenka kati gundi mu mbeera ezifaana bwe zityo kubanga okufa kujja naye ebiseera ebisinga obungi abakyala abasajja mwana wattu ebiseera ebisinga obungi bebasooka okufa ne balekawo abakyala wadde n'abakyala nabo bafa naye be batono naye ebiseera ebisinga obungi lwakiri ekityo Sheikh kati simanyi naye waliwo yinza okubaawo factors ez'enjawulo kisooka oluusi abasajja tuwasanga abakazi tubasinga obukulu
oluusi emyaka egiwerako naddala bawasa omukyala asukka ku omu so omusajja wagenda okuwasiza omukyala wa myaka 25 ng'ono ali mu 5 kati ono wawereza 5 oli mu 75 aba agenze kati chances z'ono okufa obukadde n'alekwawo ono kingi naye ne mu bubumbwa bwennyini neyo mu mawanga gye batunuulira emyaka abantu gye bawangaala mwana wattu bakyawulira ddala kati oyinza okugenda mu nsi nga China oba Japan oba wa ne bagamba nti emyaka omusajja gyasuubira okufumbirwa okuwangala mu ggwanga lino abasajja 80 abakazi 85 kati kirabika nti ne mu jinzi zaffe oba muki yakiyinza okuba nga kiina wekyawukanira naye kakati abakyala bano batera okubonaabona ennyo nga omusajja agenze kakati kyetaaga okuba traininga mu kukola emirimu egiyingiza ssente kababe nga bagikolera waka as a matter of fact ekintu kino ekyokukolera waka simanyi lwaki tukibuusa nnyo amaaso naye kiina convenience omukyala asobola okukolera waka n'afuna income ate n'empisa z'abaana bano olw'okuba ali waka n'asobola okuzimonitalinga bulungi n'okuteekerateekera omwami yagenze ebweru okukola ki okunoonya riziki erabirira abantu bano kakali ebintu ebyo ezo huquuq masluba ezo rights z'abakazi zetutafaako naddala bw'oba nga wakoze eki wazze ku saidi eno eyaffe ey'obusiraamu ekirala zahiratul unf violence against women okwo okulinyirira ddembe lyabwe owulidde abakazi bakubapa kyempi biki ebyo nsambagere ebyo musiraamu tebiriiyo kiri waliwo egundi aya ezogera ku kuba naye description y'ebintu ebyo n'omubaka engeri oba mu biseera by'omubaka gye byateekebwa mu nkola yanjawulo okuffe bye tulowooza kakati byonna byondooza tuli bifunira abaki anti kyetuyise zahiratul unf violence kali abakazi bwe babanga nabo violence eyo bagiyingiddemu ate ne batandika obasanga nabo mu nankani muzijimu gye bakubira ebikonde gye bali gye basitulira ebizito gye bali gye bakubira taikondo naye gye bali kakati edda abaganda bayiga nti simanyi nkuba nkukube si bufumbo kati bwe tudda ate ffenna ne tugamba nti kwegamba ezenkanankani bw'oba onkubye nange ndooza tusaana okubisalira amagezi naye nga abakyala bakibonaaboneramu nnyo wadde waliyo n'abasajja abakola ki kati ekyo nakyo mu busiraamu kyekimu ku huquuqu z'abakazi musajja omubaka sallallahu alaihi wasallam y'omu ku huquuqu z'abakazi ezabagibwako ezasigalira wansi mu kaweefube w'okusitula obusiraamu omubaka yaga nti lan yadriba khiyarukum abantu kumwe abalimu empeke tebajja kuba nga bakazi ate nga ayegamba fadribu anti kiri nkugambye nti waliwo hadithi ezikinyonyola nga zikirambika naye kwatyo omubaka yaga nti lan yadriba khiyarukum wadde ekyo weekiri naye abantu abalimu empeke abategeera abalungi mumwe era tebategenda kukola ki era omubaka sallallahu alaihi wasallam teyakigezaako wadde n'omulundi n'ogumu ate era nga bwe nagambye nti kiyinza okuba nga kyetaaga okukiwanvuya waliwo kibayita nushuz era Qur'an yakyogera nti nashiz ye muntu ali mulunzi bagita estranged omukyala atukwegamba nga afuuse kiwajja afuuse nankani otyo nga n'obufumbo bwennyini bugenda kufa singa tewabaawo nankani kakati ate kiriko n'ennambika
enambulula y'amaanyi. Kakati n'ekirala ezimu ku huquuqu z'abakazi zibatagira alhuquuqu aljinsiya, kwegamba abantu bano abeewaayo ne bawasa abawasiza abakyala abasukka ku omu biki ebyo, olina omusango omukyala ali mu kyalo eyo naye omusajja byagendayo mu myezi 3 agendayo omulundi gumu, kyebayita okukaddiya tyoyonamukaddiya. Ate ebyo byonna simanyi kukaddiya. Musiraamu tebiriiyo wangi. Kakati okukaddiya lwakuba nti waliwo embeera abakyala oluusi gye batuukamu kale nga bakuze mu myaka ne batuuka ne babeera nga ebintu ebyo ebyobufumbo ebyo bikola ebyobufumbo nga tebakyabiinamu interest nga bo. Kakati eyo mbeera ndala era oyinza okusanga nga sibyaliko, si kubeera nti sibyaliko ng'ate ayisibwa na bubi singa omusajja akoze ekyagezezaako okwagala okumuyingiza mu bikolwa ebyo. Kati ekyo kirala. Naye kakati waliwo nga embeera tefaanana bwetyo naye ngaomusajja takola ki, tafaayo. Kati ezo nawo waliwo rights z'abakazi awo nyingi ezinyigirizibwa. Anadhura duniya, ku bakazi okubatunuulira nga tubalengeza, ekyo nno kingi Sheikh tangazaawo kye tuba tusemba nakyo, including anti kakati gwekimanyi nti newe kuba ku makubo kati nga muli mu kibuga abakazi babayikiriza omwo mu traffic jam ku makubo mu motoka. Ekyo kikulaga nti ekyo tikiri awo wokka, kiri mu maofiisi, kiri luddawa banyigiriza. Waliwo abamu abakitwala n'okukitwala nti bawandiisa abakozi ku mulimu kampuni nene. Kakati ne batandika okugamba bawandiisemu abakazi bameka, abasajja ne batandika okutuulira ngaaga nti babaleetedde odido. Kati ebyo byonna sibiriiyo mu gundi mu nkola ey'obuntu ey'obugunjufu. Ate bw'otuuka mu busiraamu ebyo tibiriiyo. Abakyala abakazi tebabatunuulira bwe batyo. Nti babeera mu kampuni bali mu kukola kigo. Abamu n'okubeera nti osanga bakola omulimu gufaanagana, ono mukazi ono musajja, omulimu gufaanagana naye nga empeera gye bawawa omusaala gwe babawo gwanjawulo olw'okuba oli mukazi kubeera kumulengeza. Naam, gye bayita anadhura adduniya, okubalaba nga bali bawansi, bali second class n'ebifaanana bwe bityo. Awulidde neeyo gye twadde twogera luli tugwa mu nkiiko oba 0C eyo no bisangayo mu nkiiko. Ebirowoozo tebalowooza nti omukazi asobola okuleeta ebirowoozo nga bisinga eby'abasajja. Ne mu nkiiko zaffe zino bibezaabika n'ez'amasomo naye nga bulusi kati endaba eyo balaba bwetyo etuuka okubaleetera okutuuka ne beetuulako. Kyekiri ekigambo. Ne muleeta ebintu ne mubituuka okubiyisa nga bali wali basirise naye nga mwana wo tubasirise n'ebirowoozo byabwe kubanga mwabamanyiiza nti tebalina kukola ki participatinga kiri awo naye nga mu biseera by'omubaka ebyo bwe bityo si bwe byali. Bwe mba nzize ku sayidi eyaffe yaki ey'obusiraamu si bwe byalinga. Abakyala ebirowoozo byabwe babiweeranga ddala ne bawakanya oluusi n'okuwakanya bye balaba abasajja nga babyogedde including abakulembeze ti ekyo kyoyogedde omubaka tiyakireka bw'atyo. Sheikh abakyala tetwabategeera then tuwangala buwangaazi nabo ate ne tutabayambako kwetegeera ne twesanga nga tusaba Allah atutaase. Kali nga bw'ogambye tujja kwongera nga tubyongerako mpaka omwezi gw'abakyala. Kale inshallah tujja kutambulira tufuna akadde akalala ate tuli tusunsula mpola mpola.
Bannaffe abatambudde naffe ku program Ekkubo tujja mukkirize tyakaddeko keeko tujja kusaba mukkirize era tubalekere wano naye nga mwebale nnyo okutambula naffe naye tusaba ebigambo ebyo mubitwale nga bikulu. Tubadde mu kiraasi yakuyiga omukyala ekifo kye kyekiriwa mu busiraamu. Ebigambo ebyogeddwa bingi, tovaawo nga waakiri tofunyeeyo kigambo kimu, waakiri otambule n'ekyo ogambe nti nze kantandikire ku kino oyo oyinza obutabitwala naye ekimu tekiyinza kugaana. Tujja kukoma wano insha Allah tuddemu omulundi oguddako insha Allah. Mwenna abadde batambula naffe mwebale nnyo. Tubadde ne Shafiq Kawoya ku kamera, mu control room tulinayo Majid Musi Akramulule, tulina Muntasiru Jamiru Kayiga tugattira ebifaananyi bino, Hassan Sibu ne mukama waffe Umar Obusuulwa. Mwebale nnyo mwebale ddala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi